wangu otulaba naye tuba tuvuddeyo ng'otuwadde akagaaliko otuwa akagaali otuwa omugo otuwa ekintu kyonna otuwa ensawo y'obuwunga otuwa ensawo y'omuceere anything tukituusa ku bw'oyagadde tukituusa wonna w'oyagadde kubanga tukola misana n'oba budde bwa kiro tulina amataala gaaka tukussa ku tv n'otakasa gwe kennyini nti ebintu byatuuse ogwo nno gwe mulimu gukolebwa nga mulimu gugaba obugaali kulembeddwa mu baganda baffe bannyinaffe aba group ya Bilal. Group ya Bilal yemu ku groups ezikoze omulimu ogw'amaanyi to bring a smile ku bifo by'abaana Adamu. Mukazi wattu abadde tatambula, musajja wattu abadde tatambula, mbeera gy'abaddemu yonna naye banga bamuzzaamu essuubi nti naawe osobola okutambula ate nga tofunye bukalubuzi tokalubiziddwa tofunye bonna buno imagine omuntu okubanga asiŋŋaana ebisooto enkuba etonnye naye nga alina okusala agende wali tegedi kisuubira embeera eyo enkuba etonnye alina okusala agende wali kati just look at him ntunuulire nga waafaanana naye nga alina okusala agende wali anoga nti abantu abo nabo tubalowoozeeko bantu nno ye mukyala ayitibwa Shatura munene akutte omulimu ogw'amaanyi era akuttemu ye ne kapiteeni n'omukulu Moses Musa agamba nti right now tuddukira abantu besoloti tukole bwe tutyo mashallahu taala mu Lutindo wetyo tweyunga nga wetwebaza mwenna abatulaba abantu b'ejjinja nabaddeyo nga mugamu tulaba nnyo era buli Lutindo tuli nga wakati waffe n'abesoloti essaawa zino twagala mweke eno inshallahu taala tukulemberemu ttiimu ya Salamu Charity ya group ya Bilal tugende nga olaba wetyo tutwale ebintu ebyo tubigabe tuwa abakadde obugaali tuwe amalwaliro obugaali tubutwale tubetaaga mu bungi bugaali nga 10 bugaali nga bimeka wetegedde naye banga butebuweze tujja tutwala obuliwo inshallahu taala jazakumullahu khair mwenna ku 10 ku mutwalo ku 2 muwaayo nga olaba abakazi battu basanyufu abatakisuubira naffe twagala tube enkya n'eggulo kola omulimu ogwo nga wegatta naffe nga tugatta eddoboozi lyaffe akasimbi kaffe n'ensonga yonna tusobola okuba nga tukyusa face z'abantu attitude z'abantu omuntu abeera mu nsi neyeevuma leka tubanze lwaki nze nazaalibwa era mu nsi neyeevuma olwaleero mukkirize mikwano gyange abalungi abatulaba abali ku Salamu TV ate nsabukulule waliwo omumbejja omunene avudde mu Salamu Charity azze bategeeza ku nsonga ennene biidhiniki jallawala nga wogirabaawo tugamba nti tuddukira abantu b'essoloti mu nsonga y'obugaali tujja kuva essoloti tugende ewala tuve ewala leeyo tugende ate ewala naawe ewo tujja kutuuka olwaleero sirinze kamusi segment eno esooka tuli ne mwannyinaze omukyala ayitibwa Aisha Shatura mulengera bulijjo ng'oba oli ku mikutu egyo mu Salamu Charity mulengera buli kaseera nga mukayalabimu omukyalo n'ateebaka mukyalo n'atasi yawumulako ddi message buli kaseera ngita Aisha musanyusa okulaba mashallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omulungi atulabe eyo twala omukisa guno okwebaza okubeera nga oli ku Salamu TV. Amanya nga sheeyi bwayanjudde nze Aisha Shatura Nagawa nga nze admin wa Bilal Group. Ndi mwana wa Nkima. But nani manyi tuli Mwarabu Aisha Shatura. Nso okulaba amanyi ne wono Mwarabu wali mu Swahili. Nedda sewo. Nagawa Aisha Shatura. Mashallah taala. Nga nze administrator wa Bilal Group era nga nze omu kwabo abakwasaganya enteekateeka y'okugenda essoloti. Kyekikola essolo leero. Ekindesa olwaleero ekisookera ddala kwe kwebaza. Okwebaza abantu eyo Ssekinnoomu okusingira ddala bannabiraali batukwatiddeko nnyo. Oyogera ku bannabiraali mu Salamu Charity abasomera ku biraali tujja kulowooza Baseeka Abdurrahman abasomera Kachiri. Oyogera bannabiraali gamba buli oyogera biraali abantu bajja kulowooza kati sooka onnyonnyole biraali. Okay. Bilal Group yemu ku groups za Salamu Charity. Salamu Charity erina groups eziwerako era nga bw'olaba mu masomero bwe batwawulamu mu bibinja nti bano ba bbulu bano ba yero bano baaki naffe mu Salamu Charity nze nali wakasule ku biraali nga nayo ya bbulu
Yesebo. Nembeera wa Kyaddondo. Ku Ekawempe Muslim nga nayo yaki ya bbulu. Ate nga Land Road. Kasolo yali Land Road wano nannyini ssomero. Yesebo. Ate eri Kyaddondo ate nga Land Road ekifo kye Kyaddondo Ekawempe Muslim. Yesebo. Kati izo houses. Naffe tulina houses zaffe wano. Exactly. Houses. Kati Birali yo ye group emu yakwata ku byobulamu. Birali group ekwasaganyiza nnyo ensonga y'ebyobulamu. Tugenda mu malwaliro ag'enjawulo ne tubeera nga tubatwalirayo kye tusobodde. Naye ng'amaanyi tugajja mu bantu bamemba baffe aba Birali n'abalala ba well wishers abatukwatirako. Ku mulundi guno twalonda Soroti oluvannyuma lw'okukola survey ne tulaba ng'obwetaavu bungi malwaliro gaayo. Soroti. Twagenda ne tukampingayo ennaku nga 4 twetoloola Soroti okulaba wetuyinza obbakwatirako. Mashallah. So ku mulundi guno tugenda kulaba amalwaliro 4 nga tujja kusimula ng'ennaku z'omwezi 24 tujja kuba Lwakuna wiiki eno yennyini tubeere nga tutuuka mu Soroti. Tujja kubeerako eyo ku mitimbagano gy'eyo okubiriza abantu okujja. Tujja kubayoko ne health camp abantu bajja kuba nga bawaayo ku musaayi bajja kuba nga bakeberwa endwadde zitali zimu. Bwe tunaavaawo then tulonkinge okugaba ebintu mu malwaliro. Ebintu tulina ebiwerako. Tulina obugaali, tulina emifaliso, tulina ebikozesebwa gloves, cotton wool ebisobola okuyambako ku bakyala mu malwaliro, abazaala, amakits nazo tuzirina. Tugenda kuba nga tubyetika tubituuse Soroti. Mwakizuula nti ennaku ze mwamalayo pilot study gye mwakola mwanzula ng'obwetaavu obusinga obungi mwagala okukwata buli ludda wa? Obwetaavu obusinga obungi bungi mu bantu naye twalaba nga tosobola kumalayo bantu ssekinnoomu. Ne tugamba katukwateko ku bifo ebiri collective ebikuŋŋaanya abantu abangi ng'amalwaliro. Bw'oteeka akagaali mu ddwaliro kiba kagenda kukozesebwa abantu abawerako. Tho nga ne bano bassekinnoomu gye bali Allah wanaaba atuwadde obusobozi nabo tujja kuba nga tubatuukako. Juzi nagenda mu ddwaliro wano e Mulago ntola maama wange mugwa maama wange naye nga okugulu kuzimbye kati ng'obuzibu bwe tasobola kutambula ki ngeno olaba ng'obwetaavu bwe buli wali no Mulago okumuteekako ki ku kagaali. Obwetaavu bwe buli omussa kagaali omuvuge paka wali mu kyuma gundi nekisigadde bekifaananyi bwetolooza awo niba obwetaavu bukola ki kaba kubanga tekaliiwo nandimuweese kaba kubanga toliiwo nandimwetisse niye lwaki mwetikanga mayiti ono akwate lwaki otyo nekyo olaba waniimula gutusobola okuba n'obuzibu bwe butyo naye ate butya mu ddwaliro eriyo remote nga lya mu kyalo. Ndaba nga ensonga gye mwakola ya bbeeyi era ekigendeerwa kyaffe mu Salaamu Charity tunula ku nsonga y'ebyobulamu ebyo ezimu ku bigendero ebikulu n'ebyobulamu awo mwakwata watuufu biidhinihi jalla waala. Kati kyeyagala mutulaba batulaba eyo nyongerera okubeebaza naye era nga bwe mumanyi nti ebintu bya bbeeyi nnyo obuyambi bukyali butono ddala. Yenna oyo aba alina kyakwasizaako ng'asobola otukwatirako tukusaba obeere nga obeera omu ku abo abagenda okutaasa obulamu bw'abalala. Tubeebaza bonna abatukwatiddeko ne tukoola n'abo abatannaba kutuuka okubeera nga bajja tubeere ng'ensonga tugikwasiza wamu. Bajja batya? Bajja nga basindika obuyambi ku namba zaffe za Salaamu Charity muzze muziraba. Abali mu groups zaffe babadde balina ennamba endala ze basindikako naye ng'okusinga tukozesa ennamba zaffe eza Salaamu Charity zikola. Yesebo oli wasinze ku namba za Salaamu Charity ensimbi zasindiseeko tezigenda zima muziki zigenda ku nsonga eyo zigenda ku nsonga eyo yennyini sebo shehe. Allah ateekemu omukisa ya Rabbi. Allahumma amin. Abagambye nti namba zaffe za Salaamu Charity muzimanyi weerezaako ku namba zaffe ezo oba gwe atasobola kuweereza ku namba ezo ngo osobola okwesitula n'ojja wano wesitule osobola okuwa owa booda n'omuwa akasimbi 50,000 oba omutwalo n'oguteeka mu kabaasa n'owandiikako n'essimu yo n'erinnya lyo aleete ensimbi ezo wano ndigenda ku Salaamu Charity wali ekamuukya opposite State Oil awo Media Plaza wenyini awo oba olagaawo twala ssente zino zakudduukira bantu b'e Soroti
emitwalo gyange gino 10 zigende ziddukira abantu b'Esoloti, akakadde kange kano kagende ku bantu b'Esoloti, osobola okuvuga emmolokayo, osobola okuwa booda, akasimbi konna mu butono bwako ne munene bwako. N'abakadde bange abamu batera okuntuma mu bifo eby'enjawulo nyinga ku nkumyezi naga mwana wange nakutako n'ebbiri zino za Katonda naye nga mukazi mukadde ali awo. So nsaba busabi gwasobola biidhinihi jalla waala yenna asobola kwata akasimbi ako obeere nga okawa oba okaweereza wano kajja tuuka inshaallahu taala. That Shatra. Abantu bano bo tugeeta kujja kugenda naawe okugenda ekyo mbadde sikyogedde kuba waliwo abatwegasseeko nga bagenda naffe naye olw'okuba nti schedule z'abantu za njawulo abamu emirimu gibakutte abo abanaaba batwegasseeko tujja kuba nga tutambula naabo inshaallah. wabula neebaza n'abo abatuwadde ebintu byennyini waliwo abaguzi obugaali ne babutuleetera wano ne babuleeta nga tebasindise ssente nabyo tubyaniriza. oba olinayo mufaliso nga gwosobola otuwa wano tutwala naawe osobola okuguleeta yesebo mufaliso cotton wool inchi yeddwaliro etera kubeera inchi 4 cotton wool gloves tujja kweyongerako kuba twalabanga waliwo amalwaliro ageetaaga ebitanda naye olw'okuba nti obuyambi bukyali butono tukyakutteko mashallahu taala. muganda wange atulaba omulango oguliwo gwagenda Soloti Salamu Charity ng'eyita mu tiimu yaayo eyitibwa gurupu yaayo eyitibwa Bilal tugenda Soloti tukulemuddamu omukyala ono gwolaba mu butono obwe naye mukyala munene oyo gwolaba yinza omugamba nti akola ebintu bisinga ne kalina eno yonna mukyala oyo gwolaba mu butono naye mulenga mukyala munene nnyo akutte ensonga waati n'atambuza ebinene n'atambuza ebitatwambuzika mukyala oyo ayitibwa Shatura ne tiimu ye eriko kapiteeni Hashim ne munene chairman ayitibwa Musa Mungu asaasire musinga kumanya lya Moses eyo. So tukulembera ogenda Soloti tugende tubeere nga tugaba obugaali biidhinihi jalla waala. Beera paati ku tiimu eyo okwata ensimbi legedde oba tosobodde genda oli mu office kwata ensimbi kwata akawunga kwata kino bigende bigabibe mukyere n'ebisigadde feka saakibanga kigabibwa anything nga kigabibwa naye twagala nnyo ebintu bino ebikalu. Agambye nti cotton wool, agambye blanketi, agambye okugula ebikozesebwa mu malwaliro, okugula mother kits ezo ez'abakyala kwa tugenda mu ddwaliro mashallahu taala, okugula obugaali tegedde musobola okwegatta awo bataano bameka nimugula akagaali emitwalo 45 emitwalo 5 gula akagaali bwomu nokasaawo ebiggo nabyo tugyetaaga ng'emiggo tugende abantu abo tubayambeko omuntu naye afune nga abeera afuna support. Kuliko abantu abafuna accidents kunguudo kuliko abantu abafuna accident mu bizimbe ki ku miti n'abantu kyasobola kuyunga naye ng'ekimusupportingako malwaliro eyo tanya okutambula bambi abamu tebalina sente naye alisi akose gwe eddwaliro asimbe mpolampola omuggo afune ku bino obugaali bwe batambulirako osupportinga atandike okusima atambule mpolampola atambula abantu babwetaaga naye mu ddwaliro babyetaaga balongoosa enkya abakyala n'abantu ab'enjawulo enkya n'eggulo mu theatre niyo obugaali tebuliyo naye osobola okukyusa ku theatre osobola okukyusa ku bulamu bw'eddwaliro bwekennyini n'obusaamu gwe mugaso gwa puroguramu Olutindo. N'omukyalo oyo ali muleeba nga basaze bagenda muvuga mu kagaali yeetaaga okutambuzibwa tewali kagaali. Omwami oyo alina ayagudde ku accident yeetaaga okutambuzibwa tewali kagaali. Ono atandika okutambula atambule yeetaaga naye kubanga ayungayunga teri kyalinyako kyakwatako bw'ebbanga wokiraba wonna woba oyise kigule ng'osobola inshaallahu taala. Twandibadde nga tubeera ku ekyo buli kaseera twandibadde tugamba ekigambo kimu n'okola. Allah gwawadde omukisa ng'owulidde ebigambo bino obanga osobola obituusa ku oyo komanyi nti alina kaalina gattakewo eddoboozi lyo fuba ofuna amagezi gonna agamutuusaako mu message eno oba saasaanya puroguramu eno nga wogiraba segment eno gyolaba nga tunayingira mu puroguramu eri endala then segment eno kisaasaanye omuntu yenna abeere nga inshaallahu taala abeera paati. Olaba nze osobola okumpa akagaali biidhinihi jalla waala, olaba Isa Shatra, olaba Seeka Mafo osobola omuwa akagaali Sheikh Mafo osobola omuwa ssente ezo ezigenda ku nsonga ya Soloti, olaba elebodi gwolaba wano
ku Olutindo wano Busiraamu osobola mutuusaako ensonga even hijalla wala so tubere paati ku nsonga yamwe Aisha ina message akatalekeka neyanza nnyo omukisa gwompadde baganda baffe eyo mwenna abali eyo nsaba Allah buli omu abeere ng'amumalira mu ngeri yonna. Abantu basabidde amaduwa weebaziza nosaba amaduwa buli kaseera osaba amaduwa Allah akwongere baraka. Allahumma Aisha musimu kubasabira kubanga kye batukoledde tetwandibisobodde nga tebaliiko. Without their support tewali kyanditambudde. Kola message esaba oyambe bejjukiza abantu bano kubesolote mu luzungu. Yes. Our dear brothers and sisters out there, Aisha Shatra from Salam Charity, I take this opportunity to thank you for all the support that you have extended to Salam Charity whenever you called upon. This time round we are going to Soroti and we are going to visit several hospitals there. For those who have items that we have mentioned in this program, you are free and you are requested to bring them to Salam Charity offices. Salam Charity offices are located in Kamocha, opposite City Oil, Media Plaza building. What is the purpose of our visit? Our visit there is to help some people in Soroti. According to our survey, we discovered that the hospitals there were lacking so many things to use in the hospitals. As you know, those places there are sometimes left out compared to the city here. So we looked at it that it was very important for us to get several items to be taken to the hospitals to help the people of Soroti. That's why we are traveling there on Thursday 24th to Saturday 26th of March. We just left with 2 days. Just left with 2 days. Okay, 2 days, 2 to 3. Today, tomorrow, and after tomorrow. Please, if you have any help, if you have any helping hand, anything that can help the people of Soroti, mashallah, please forward it to us. Or if you see one of us, please just send us with your support. That support shall reach to the vulnerable people, inshallah. Those who can buy the wheelchairs, those who can buy anything, please, we are requesting that you buy such things, such items, and then bring them to our forces. As she has told you that we are here, located at Media Plaza, Kamocha, opposite City Oil. Just come to level 2, inshallah ta'ala. Just sibula. Second asatu kusibula busibuzi. Yesebo. Abali abatulaba mbebaza kubanga musobodde okubeerako ku Salam TV. Nembebaza okubeera nga mugibeerako lubeerera, saba mwongere okubeerako tubeere nga tutambuza ensonga z'obusiraamu. Mbagaliza olunaku olungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Yabadde ajati Aisha Shatra tugeza tiimu eno ne omubaka buno oba omulimu guno nekuyitako ng'osobola atasobola Allah watyogeredde saba Allah kusobozesa n'olulala naawe obeereko naye tugeza ebikalamojja mwabiraba byebuliisa mwabiraba kati tuli Soroti ebyobugiri mwabiraba right now tuli Soroti tujja abe Soroti jazakumullahu khair katukomewo tovaawo. Allah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. Mashallah tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala makulisaayo tubadde Salam Charity tuyunga Olutindo alhamdulillah otandike na smile omaliza na smile omwera makati na smile Allah atuwe bulungi ya rabbi jazakumullahu khair saba Allah tusime fata Allahu lakum Allah tusimira Allah tuongere
obulungi jazakumullahu khaira aljaza masha Allahu taala. Akaseera kano ate tugenze mu nsonga enkulu programu yaffe ya bulijjo tambula mu Lutindo. Mukkirize nti waliwo omukisa guno okwebaza abantu b'e Busoga mwaze mu bungi mu kuziika mukadde waffe Musa Abdul Ghani musajja yatulabirira awo Bugembe nga tukyasoma Bugembe. Allah musaasire era amuwe obulungi. Jazakumullahu khair. Mwebale kujja confessions alhamdulillah bangi nnyo. Mzee Aziz nakuwadde newala buli omu yenna w'osinzira baawo mu Wanyange Bugembe Wairaka Musita abali Jinja mwenna abalaba programu y'Olutindo muntu agamba nti nze sivaako mala kubanga programu emala kugwa kumwebale ddala abawali mbetambula nabo mwebale kwebaza mwenna mwebale kwebaza at least message yabo wali mbano jazakumullahu khaira ninga mbebaza nnyo mwebale kujja mbungi kuziika mukadde waffe Haji Musa Abdul Ghani Musa Ghani jazakumullahu khair. Tujja byogerako mpolampola kamu bidinira nyingi ekikulu kya byonna ekyabadde powerful gyendi nti buli obwedda ndabako mu bakyala mu basajja mu bakadde mu baani Olutindo program ekutte akati jazakumullahu khaira. Mwebale ddala Allah abawe obulungi mwenna tubatumiddeko nnyo gwe weesunika ogambe nti bantumidde era bandabye nkulaba muliro oli awo fataha Allahu laka. Mukadde waffe Sheikh Shuaib Mutazindwa azze mu kaseera kano ensonga eriwo mugirabye eri esoose katuyingidde ate kati mu nsonga endala niyo bwetaavu bwebwo nenkya tujja kuba nabo aba Bilal insha Allahu taala nawuli paka ebanagenda Allah akiriza. Seka Mutazindwa abatulaba bakulinze ssebo bakusalamu salango basinkana amin ya rabbi. Abalabi abalungi tumwebaza Allah owekitiibwa atuwadde obulamu naddamu tusinkanya nate ebiyengera n'emirembe bibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ku basahaba be n'emikwano gye n'abo bonna abajja babaddira mu bigere okutuuka olwaleero. Tusaba Allah baseeko okusaasira kwe. Amin ya rabbi. Seka Mutazindwa maadha indana al-yawm. Kye tulina olwaleero twali twogera ku nsonga nga tumaliriza tufundikire programu eri ensonga omuntu ayunga Oluganda. Tugenda kwogera ku nsonga eziviirako abantu okutula eŋŋanda zaabwe. Ensonga eziviirako abantu okwawukana n'ab'eŋŋanda zaabwe. N'asalawo n'agamba nti maama sikyamubuuza, taata sikyayagala, baganda sikyayagala. Nsonga ki eziviirako ebyo? Kuba bw'oba tonnamanya nsonga tosobola kujjanjaba. Wabula waaliwo ensonga ze twali tusoose okwogerako omuntu biki byalina okulondoola ng'anaayunga Oluganda. Waliwo ensonga emu gye njadde okukoonako tutandike wali. Inzaaluhum manazilahum, omuntu abooluganda kubateeka mu bifo byabwe. N'omukulu wo n'agala mufukaamirira. Omuntu alina okumanya kkojja yaani. Ebukojja kye ki? Kubanga omuntu ajerega naga ate bano bakkojja boogera ki? Kubanga tamanyi kifo kyabwe. Wetaaga okumanya bakkojja ebukojja teva muto. Bwetyo Abaganda bwe tugamba. Saalaganda Abaganda bwe bagamba. Abaganda bwetyo bwe tugamba. Ebukojja teva muto. Buli avaayo abeera maama abeera kkojja. Abo nno buli aliyo ku sayidi eyo aba mu kifaananyi kya maama era ye maama ddala. Nina bensomesa masomero ninga bakujja bange ali mu senior 1. Mashaallah. Nemba ku bensomesa mu kusomero nga maama wange ngali mu senior 1 senior 2 ninga sebo ufukamira kituufu abamu ne balaba nki nga kiringa ekibesitaza naye maama wo yanandyagadde ofukamirira ono kyekyo kyennyini akyetaaga ate wakiraba ng'okikoze kimusanyusa. Era omusaayi gwa maama ne DNA ye teri walala erimu abo. DNA ya maama erimu abo bakkojja. Labudda oteekeddwa okubateeka mu bifo byabwe.
nga bw'ogulumiza maama wo nga bw'oyagala maama wo ne bakkojja bwe bali ne bamaama bonna. Abaganda no bakiraba. Naam. Ebukojja teva ki? Ebukojja teva muto. Ate ebimu ku bisinga okuyunga abantu bano bwe Luganda olw'ebukojja. Abaana abamu twagala nnyo okugenda ebukojja n'okukulira ebukojja bangi nnyo. Oluusi ebibaawo byonna biri mu bufumbo mu maka ogenda olaba nga era batuddukiddewa bukojja. Era ebukojja bwe buddukiro. Tebagoba baana babanyinaabwe. Ebukojja bwe buddukiro. Abantu bonna abafuna ebizibu mu bika mu mafamire kubanga emabega eri twagamba nti ekika abooluganda bugagga. Naye ebizibu bye tulina bitwetuumyeko biganya okuvaawo lwakutulawo kwaffe eŋŋanda zaffe. Kati omuntu bw'afuna obuzibu n'akaluubirirwa ne bwe baba basudde bintu bye okuva mu nnyumba bw'atafuna buddukiro mu booluganda ene wa taata ebukojja bwe buddukira era abasinga gye tukulira. Kituufu wanate waffe Buganda kyasukka. Nze edda nga tukyali bato ebukojja gye twakimanga emmere. Bukojja waaliwo enjala kakutiya simanyi mwaka ki twali bato nnyo. Naye obukojja bwaffe Masaka Kalungu awe Bulwadda. Awo maama wange waliwo bakkojja be. Kati mu bakkojja abo twatambuzanga ebigere mayiro nga 4 nga tuli bato naye nga tujja ne bukojja ne tukima emmere. Waliyo jjajja azaala maama azaala jjajja azaala maama wange. Jjajja azaala maama maama azaala jjajja anti azaala jjajja w'abamaama. Era bw'okulaga obukulu bw'obukojja bwekityo maama azaala jjajja azaala maama. Tugamba bajjajja ba mirundi ebiri. Bajjajja babiri. Kati jjajja ono azaala jjajja ono. Jjajja azaala maama. Eno gye twajjanga ne tunona emmere. N'atusimira emiwogo, n'atusimira emimmonde, ne twetikka ne tutwala eka yaki ne tulya. Enjala yali nnyingi naye baaba bakyala abakulu baalina enkizo. Baalina enkizo. Ekyewuunyisa ssebo nakyo kikulu okunooti nga jjajja oyo teyali musiraamu. Sawo kasita aka underline kati muno mwana wamala agamba underline that underline it kirimu amakulu manene. Omukyalo oyo gwe gamba kazaala jjajja tiyali musiraamu. Si yali musiraamu. Seka bangi nnyo mu banyaffe nga baatuzaala naye nga bajjajjaffe nga baabawaayo buwi lwa kitaali lwa piraawo wakubadduwa lwa bigambo birungi nti ogedde n'obuulira nkwadde mwana wange nga baabawaayo buwi. So eŋŋanda ezo ffenna zina zitukwatako. Tulina eŋŋanda ezitali z'abasiraamu okuziyunga kikulu naye nate awa abasiraamu. Ekyo kikulu nnyo. Oyo akuyinako ebivunaanwa 2 oyo mu emirundi 2 naye n'oli alina haki ye. Ono akubanja musiraamu akubanja wa Luganda. Ssebo okuteeka abantu mu biti byabwe bakkojja bonna baba bamaama baba bakkojja. Ekigambo ekyo okimanyi nti omwana tosobola ewa taata basobola omwegaana basobola nomugaba ewaala naye taata asobola okukola ki naye teri maama yeegaana mwana we kuba buli omwana mulabye ng'akoze eki kaba kasa nti omwana waffe naye waawo ensonga ezize nga omwana ono yatalala n'atalala era sitiiru bagamba omwana wa maama. Osobola okutagala n'otamanya taatawo. Ekyewuunyisa ne maama yennyini ayinza obutamanya taata akuzaala. Era abaana bandibadde tetukaka nnyo bamaama baffe tuwa bataata. Bw'aba maama tasobodde manya waliwo by'atasobola kukubuulira. Nga naye tiyamanya. Abakyala bangi tusaba Allah basaase ne bw'olaba gavumenti bateeka mu program ez'abantu abateesobola abeetaaga obukuumi. Vulnerable. They are special people. Kubanga waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bwabwe nga nabo bennyini tebategedde ate yeetaaga buyambi. Maama asobola okufuna olubuto n'atamanya ani nnyinirwo si lwakuba mwenzi. Kankuwa ekkubo limu. Maama asobola okuwambibwa
abantu abatamanyiddwa ne bamuwa ebidagala oba ne bamukuba ebiyiso naaba nga takyamanyi biri ku nsi kyangu nnyo ekyo ne bakola bye bakoze mu ebyo bye bakoze n'afuna olubuto ayinza atya okumanya taata w'omwana tekisoboka naye abaana batadde obuso obwambe ku nsingo z'abanyaabwe mbuulira kitange amugjewa omwongera nnaku na bulumi byeyitamu tobimanyi yes so kyangu nnyo era weebiri nnyo abaana obutamanya bakitaabwe ne bamaama obutamanya bataata b'abaana baabwe naye tekisoboka maama butamanya nti ono mwana wange nze muzaala kale bw'aba tamanyi ng'alina obuzibu ku bwongo era kiba kimanyiddwa kiba kimanyiddwa bano bamaama abalala ne bakkojja n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano bo babamanyi nti ono mwana wa gundi kubanga bwamuzaala wadde alimu embeera etateredde bulungi mu bwongo bwe mu ntegeera ye era bano be bamukuza be balabirira omwana olumuzaala bappa nga bamumuggyako era abamu bwetyo bwe twakuzibwa n'olwekyo maama sayidi ya maama kintu kikulu ebizibu byonna bye tufuna obwo bwe buddukiro bwaffe tegeera obukojjaabo bateeke mu ddaala nze ninako famire gye mmanyi oli yannyumiza mukyala n'agamba ewaffe kojja waffe oyo yalina ssente era ffenna ye yatuweerera ebiseera ebyo nga banka siriipu owagundi aleeta nga kojja yaweerera olaba embeera eyo abaana bangi tuyise emikono gy'abamaama bakojja tegeera abooluganda lwo basse mu bifo byabwe kitukuba nnyo ekyo taata w'omuto abeera kitaawo awo oyo muganda wa taata abeera kitaawo taata w'omuto abeera kitaawo omanyi oluusi bino bye tubayita ennimi anko biri laiti taata omuto ono muganda wa taata oyanjula nno kiringa kikujjako okyoga nti taata wange kiringa seeka bwe kikkalubiriza okwogera ekigambo ekyobuwemu mu lulimi olulwo noyogera ekigambo ekigambo ekyobuwemu mu lulimi lwo kiswaza nnyo okukyogera mu lulimi olulala oba obuzito bwakyo naye ate ekigambo kyekimu okyogera mu lulimi oluzungu oba olulala n'okyogera nolaba nga kirilaiti si kyamaanyi tukirwaki kati waliwo ebigambo ebimu muffe nga we tuba tubikozesezza biba binene biwa position y'omuntu oli ekitiibwa kye noga nti taata naye wonookiyita mu lulimi olulala kijja sigala nga kiri laiti aneganyina anko taata sigala anko mu lulimi luli kojja sigala anko taata omuto anko kati wekizibu eki kinafuwa anti kyekireetera okugamba nti abaganda tuli bagagga mu bigambo bakadde baffe bateekateeka olulimi lwaffe lugagga lwolusobola okwawula bulungi ebintu bano babayita anko oli mwannyina wa maama we abeera anko nono adda ku kitaawo naye anko ati matano patano kati wobireetera mu budde buyise nebetugamba taata kojja taata yes lwaki oboola ebyo bina ono taatawo muganda wa kitaawo abataatawo tolina kyovaako muyita taata era tolina nsobi gyoba okoze kugamba bantu nti bannayo ono taata wange tunabinyira mu kaseera k'obusika anti omanyi ono muwanvu kataata wange oli yennyini ye mumpimu ku ono ebyo byonna byaki ozannyira ku kintu kyekimu nti taata omukyalo omuyambuza ekiro yangubidde essimu sawanganya wano gwange Allah amusaasire kwalina kuno oduga ku maama naye nga mpulira otumira bamaama bo wazaalibwa bameka badoga ku maama oli wassaayo wansi nebula neni baseka mambala nakulira otumira kubaki ate maama twamuziika Allah amusaasire ne bamaama wange batumira nemugaa nti nze siina maama anzaala atanzaala bonna bamaama bange bakola ki nemugamba nawe bimanyi tomulaba maama ekazo
nze kiba kyatera ku mubiri bwenvaawo ngenda newaala kati bonna bamaama baganda ba maama bonna bamaama everyone baana wakojja bonna baani era bonna bataata tebirimu ono mumpi ono muwanvu ate omanyi ono yalwala entunuka byonna wetawanyiza bwerere muganda wange mwannyinaze buli omu muteeke mu kifo kye mugandawo asigala mugandawo muteeke mu kifo kye lwaki abantu abalala banditegedde ebikwatako nga mugandawo tamanyi ogenza ku lugandawo naye mbadde saatuddeko wali katono ku taata okimanyi nti maama we ayinza okuba alina obutakkaanya ne taata w'omuto muganda wa kitaawo abamu tebatera kuba baganzi nnyo eri balamu baabwe n'akuteekamu bino ne mutandika okutulaawo Oluganda oluusi bakubbulamu namanya gwoli naye n'akuteekawo bino nolala ntumulabawo kituufu ebinno bingi ebiriwaawo naye ebyaliwo wakati wa taatawo ne maama wo omwana obyagazaaki omwana obyagazaaki ebyaliwo wakati wa kitaawo ne muganda we ne maama wo gwe omwana obyagazaaki ate ali nawo era gwe maama kiki kyozimba okutuuza omwana wo mutabani wo muwala wo omunyumize omanyi kitaawo oyo kyeyankola tiwali nsonga lwaki oba osiga mpalana na bukyayi nga n'oli alina abaana botamanyi bagenda kuba batya banaakulirawa abaana booli gwowalana nono oyagala mwana owawalane era bamaliriza abakulidde bano be babaweerera ekyokubiri abaana booli taata omuto bayinza okusoma nebafuuka successful nebafuuka nina famire zemmanyi ng'abaana booli ono byali awalana essaawa zino balabirira ate abaana abaaki kyekyo nga singa bana abalabirira basigibwamu omutima guli ne bagutwala singa ne bano tewali n'omu abalabirira bo mulimu abateesobola abaafuna ebizibu bakulu naye kati balabirira bali baganda baabwe abataata oli abalala musaayi oluganda obwo bwe bugagga bw'eŋŋanda kakati abantu abamu tukkirize fitina ezimu zifiire ku ffe tugenda kubaawo fane fitinayo mwasoowagana ne muganda wo ne mulamu wo ebyo byammwe fa nabyo bakuziika abaana baleke bakolagana abantu tugaana okkiriza nti obulamu bwaffe bukoma tugaina lillahi wa inna ilaihi rajiuna naye tetukkiriza nti obulamu bwo bukoma ne biggwa naye ayagala affe ate asigale nga efitina gye yasiga ekyatambula nedda bwe kkiriza allah akujjulule ebintu ebimufa nabyo mwoyo aya eno gyonjukiza waladhina jaau min baadihim yaquluna rabbana ighfir lana waliikhwani alladhina sabakuna biliman wala tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu au kembadde njagala waawo ghilla ogamba ogende kuja omuntu ogenda walladhina jaau min baadihim abo abajja oluvannyuma lw'abalala naye nga bo tebalina kyeboogera bagamba rabbana ighfir lana ayi allah tusonyiwe ebizze bibaawo waliikhwanina alladhina sabakuna biliman ne bannaffe bali abooluganda abasiraamu abatukulembera bye bakola nabo basonyiwe allah ekitegeeza bamanyako ku fitina ezaaliwo mu b'eŋŋanda bano abaali awamu bamanya ebizibu bye bayitamu n'engeri gye beewalana n'engeri na byonna bye baakola gundi yakola ono kino gundi yakola naye kye baagamba kiri kimu si kusiga kusaasaanya luyiira lwa mpalana naye baagamba kimu allah tusonyiwe ne bakadde baffe abo basonyiwe bye baakola wala tajal fi qulubina mu mitima gyaffe tukusaba oleme kuteekamu kakukuuzi ghilla temusigalamu okugamba nti ono si ye yamma kitange eggaali
Ono si yamma kitange eggaali akimyondo emmotoka omwana agenda kuwasa. Munne omwana agenda kuwasa ateeka kumanya ebyentambula mbadde nsaba gw'oba ovuga omugole. Akasajja ako nzijukira akayita n'akasajja. Kitange wano maama yali mulwadde ne bagenda bamusabe ku ggaali n'agibamma. Naawe nogaa nti sijja nange kuvuga mugole. Tusabe Allah alime tulekamu kantu akozi. Bunaabe ebimu tubyerabire. Ebimu tulyerabire. Era bw'oba onaayunga Oluganda waliwo by'olina okutegeera. Waliwo by'olina okutegeera okubateeka mu bifo byabwe. Naye twagambe mabegako wali nti olina okubeera omugumiikiriza ku ebyo bye banaakukosa. Webiri basabire. Beera mugumiikiriza ku byo. Tebagenda kuba balungi kyokka. Obasingako gwalina emmotoka, gwalina omukyalo mulungi, nawe olaba noga nti abantu nno bano mbakoze bubi. Era ebimu mubirekeyooko. Ebimu mubirekeyooko. Muleme kulumya nnyo bantu kubanga mukimanyi abantu tulumwa mu ngeri ez'enjawulo kubanga twegomba muntu yeeyagaliza ebirungi. Kati bajja kukunenya yeeraga. Aliyampereza akantu. Kuliko Nansana stage oba eri China oba eri Japan. Nansana stage. Nansana stage. Katonda agamba nti abe Nansana dongedde okulumya abe Nigeria. Kanaye tolya abantu. Abazungu bali stage. Nansana stage. Yali abali train. Abe Nansana bongedde okulumya abe Nigeria. Temulumya. Ezimu stage temuziraga. Ezimu stage kasita muzemanyidde muzifunamu temuziraga nnyo. Olwekyo tuteeka abantu mu bifo byabwe. Ekikulu. Muganda wo musse mu kifo kye. Mukulu wo. Sengaawo. Na family emu gye mmanyiseeka. Senga teyali mukyala. Na family emu gye mmanyi. Taata. Ono yesika. Naye kuliko abaana nga tebakkiriza akole ki asike n'olwaleero nga tebakkiriza n'entalo ne zitandika naye nga ate asise yabadde mu position oluusi mukiramu yakola ki ezo nyingi seeka entalo zetulina mu maka ago mu famire ezo tusaba Allah asaase ya Rabbi. So manya nti ono mukulu wo, manya nti ono gwe balonze, manya nti ono Katonda gwasobozesezza ekintu okireke lwaki olwanya tugenda kuba basika. Temusobola kubeera basika. Ddamula efuuka ddamula. Maama oli n'asiga mu ate teri kubo ajja kulamula bulungi asinge balala. Ojja kulamula bulungi mu nsonga eno bakuwabule mu nze mukulembeze naye sinza abasinga bwe mba nsobezza fakawimuni muntereze kyekyo yenna gwe bawadde obukulembeze asobola obukola. Ebbanga lye tumala ffe bakulembera nga tusobola okutuula ne tumuwabula era nga naye asobola okuwuliriza nga tumaliriza tugwa ku nnokuta eyo mu dakiika emu nga tumaliriza baddu ba Allah. Mbasaba tuyunga Oluganda ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebirungi ebirimu, olw'empeera ezirimu, ebirungi ebyo nga bidda gye tuli ku duniya eri abaana baffe n'abazzukulu, ate era byebirungi ebyo Allah kwagenda okusinziira okutuwejja naye maaso ge tufune emirembe mu kabuli. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khair. Tweyanza mukadde waffe, ensonga ebadde nkulu nnyo okuteeka abantu mu bifo byabwe, abantu mbasse mu bifo byabwe. Manya nti ono kitaawo muto, manya nti ono maamawo ono jjajjaawo, kimanye nti ono maamawo mukyala wa kitaawo naye maamawo akuzaala gwe ne baganda abo bali. Ekikulu nnyo, bintu bikulu nnyo bitegeera kuba ba musaayi gwo noganda ate oli muganda wa nankani. Entalo zonna ze tulina zivaawo. Not positioning people into their original positions. Abantu bajjako amadaala gaabwe bwe buzibu, zentalo, zenkayana, zenyombo zetulina. Abaana ba maama oli baagala osooka recognizinge maama waabwe as your mother. Ne bitandikirawo. Bwe ogaana nekyangu nnyo
you recognizing her as a mother tegeti nabano nga baganda bo kikujja kochi iyo nukuta nkulu nnyo bakadde baffe mama baffe tubateeke mu ddala lyabwe basenga baffe basenga bajjajja ffe bajjajja baani bonna anybody Oluganda inshallah taala muteeke mu ddala lye nga ye tusaba Allah atuweemu olungi ono gwe musomo gaffe ogw'olwaleero ku lwokuna tujja ate kutambula ne ensonga ziviirako okutula eŋŋanda inshallah taala Allah subhanahu wa ta'ala tusobozesa tujja kwogera ku nsonga eyo biidhnihi jalla waala. Tambula ne muganda wange Seeka Shoaib Idris Mutazindwa ku Mande olunaku olwokuna wetambuliraawo Okuyunga. Ate ku lwokubiri tuba ne muganda waffe Sheikh Ashraf Bazanyanenko mulinde enkya nga tunyonnyola ensonga ez'enjawulo biidhnihi jalla waala ku ensonga za Shaabani ono oba topic gyonna biidhnihi jalla waala in a special way. Ate ku lwokutaano netwogera ku Makka ne Madina. Mwenna Abatawakkal Travels abatambula nange ogende Makka ne Madina mwenna mbatumiddeko nnyo. Ate abeeteeseteese visa zinatera zigenda kufuluma mashallah tiketi zawedde dda. Mwenna abakoze omulimu jazakumullahu khair n'abalala bajja jangu osobola okundaba osobola okulaba Seeka Kikambi Seeka Uzaima namba zaffe kubiraako tujja tambula biidhnihi jalla waala tugende Makka ne Madina. Kyonna kyoli ayagala osibirayo omwezi omulamba ayagala okumalayo ennaku 10 ennaku 15 ennaku ezisooka ennaku ez'omumakkati oba ennaku ezisembayo bwekyoyagala kitujja okukola inshallah taala tambule ffenna. Jazakumullahu khair atakuumira mpeera batukuumire muganda wange Mohsen Kalisa Majid n'abalala ttiimu yonna kola omulimu gwa bbeeyi fatahallahu lakum Allah bawe era batwale Makka ne Madina era Allah bawe jana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilaha illallah Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Start the year off with My Airtel 4G smartphone. You get to enjoy free 1 GB data valid for a month and 100% bonus data every month for 3 months at only 250,000 Uganda shillings. This includes free data spread over 3 months worth 86,500 Uganda shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 Uganda shillings only. Visit the nearest Airtel shop and get one today. Airtel, the smartphone network. Mirinda. Grab yourself an ice-cold bottle of Mirinda Orange at any shop or supermarket near you. Mirinda Orange, the taste that makes you go OMG.